Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mugamba mutabana bamaka muno. Lady Maria Jebaleko kansubire oli bulungi. Ensonga yange ennuma ekwatagana ku maama wange era mbadde nsaba ompa obudde ompulirizeeko awamu n'abawuliriza abo. Nina bazadde bange bombi maama ne taata. Mukama abadde wa kisa abadde akyabakuumye. Nze mwana omukulu mu maama wange ne taata naye ate mu maama ayinayo mukulu wange. Maama yatuzaala abaana basatu naye mufe abaana abasatu omu teyali wa taata ababiri twali ba taata omu. Kati omu ku baganda bange n'afa. Mu taata n'ensigala nga ndi omu ne mukulu wange oli maama gwe yali yazaala. Naye ate taata yamala n'azaalayo omwana omulala. Bazadde baffe bombi bagezaako kye basobola otukuza naye ng'okusinga ng'era omanya abazadde abakyala maama yayiwawo ennyo omubiri. Taata naye yagezanga kuteekawo ekitono kye yabanga asobodde naye ng'okusinga kusoma kwambala kujjanjabibwa galinga maanyi ga maama. Maama yagezaako tuwa obulamu obulungi ennyo ddala ng'era bwe nkugambye. Ng'era ffe waka ewaffe nnyama nkoko be baali baana baaliwo nga zenva eza bulijjo kibeera ng'ekitakola mawulire era n'abaana gye twalinga tusomera tebatuyisanga mu maaso olw'ensonga maama yafubanga okulaba nga akuuma abaana be kale nga tebali mu mbeera ya kujula. Naye ate nze ku sayizi zombi eya maama n'eya taata sinze mwana eyayagalwa ennyo ekiri awo saafuna nnyo mukwano gw'abazadde oba lwakuba nali mwana wa mmakati oba ensonga yali eva ku ki saakitegeera. Mu famire yonna nze muntu yatandika okutuba nga nkyali muto olw'ensonga kale ng'ovudde ku ebyo nti ebyokulya oba n'ebya medical bwe zaabanga ngoye nze nasembangayo okufiibwako wadde okulowoozebwako. Bwe wabeerangawo ekyetaagisa kazibeere school fees baaziteekangayo naye nze nasembangayo okufuna. Kati natuuka ekiseera nga n'ebintu ebitonotono nga bokisaazi ezo emba nzeetaaga nina okusala amagezi ndabe engeri gye neefuniramu ssente era bwe nti bwe natandika okuhasolinga nga nnoonya akasente akandabirira. Nze gwolaba nkulidde mu bifo ebibeeramu abayaaye oba abavubuka banyugunya. Mu slums nga w'osobola okukitegeera naye buli muze gwonna gwe bakola saagukola saakozesa ku biragalalagala sabba saakola ki naye natubanga ne nkola akasente kange nga kasente kange kayonjo mu kyonna kye neewalanga. Enkya olunaku okera ku makya nga bankubye nti buuyo mutabani wa gundi mubbi ng'ate nze mwana eyali asembayo okwagalibwa ewaka. Nze ssente zange za field trip ku ssomero nze nazenoonyezanga. Ssente zange ez'ekintu kyonna ekyetaagisanga ku ssomero nze nayinanga watiri okumiisinga ennaku 2 oba 3 soke nziruke nfuneyo ekipakasi nkoleyo omutwalo oluusi namalanga ne wiiki nga siri ku ssomero nga njiya ssente ezo. School fees zo baazitoola naye ebintu ebirala ebya bulijjo ebyo natoba na bulamu. Natuuka ekiseera eby'okukola ne binnyinga okusoma n'enkwesonyiwa ne nsalawo ntandika obulamu ne mbeerawo. Ekiseera kyetooloola lwali lumu sisita wange n'alwala. Bw'alwala olumbe lwamulumba bambi wadde muganda wange oyo baali bamwagala nnyo ng'era buli kimu ekikye kifiibwako saamuyinaako nze tabbo namwagalanga nga muganda wange newankubadde byonna byakolebwa ng'era nabirabanga naye ate ku muganda wange saafunaako nkeka yonna ku mutima wadde okwesika nti ye lwaki ebyo ebisooka nakitunuliriranga ku sayidi y'abazadde bange so si ku ye kubanga naye yali mwana nga nze nga ne bwe twafunanga obutakkaanya nga abooluganda era twamalanga ne twesootinganga ne tumala ne tuddingana. Nze mba ndi gye naddeeyo okukola gye batugambira obulwadde bw'omwana oyo naye ng'omulundi ogwasooka yafuna ekintu ne kizimba mu bulago ne kimuyisa obubi ne tukijjanjaba naye tebategeera kiruma mwana. Bwe bayita akaseera ng'atereddemukko era yaddamu n'alwala. Omwana oyo yalwala okumala emyezi nga 6 ng'ali wansi. Ekiseera kyatuuka n'atandika n'okufuna hemorrhoids. Kati maama yannyonnyola n'aŋŋamba sisita wo bagambye nti alina hemorrhoids ate zeetaaga kulongoosa. Tugenzeeko mu malwaliro agawerera ddala ag'amaanyi naye nga gonna solution gye gatuwa eriemu kulongoosa mwana oyo. Namugamba kale bw'olaba nga kyekyetaagisa okukola nga tagenda funa buzibu bwonna kola ekyo era omwana bamutwala ne bamulongoosa. Naye mu kumulongoosa okusinziira kati nze nkubuulira maama nga bwe yaŋŋamba simanyi bage mazima oba sige mazima kubanga gye balongooseza omwana saaliyo. Agamba nti omwana era amala omulongoosa abasawo baamuwa eddagala ng'eddagala eryo lyakusiiganga ku kitundu awo we baali balongoosezza obwo obuntu. Naye agamba nti bwe baali balisiigawo ku mwana eddagala lyayiika nnyo eddagala mu kuyiika nnyo oba eddagala yali asidi nze naawe. Eddagala eryo lyakosa omwana nga bwe nkugambye nti hemorrhoids zaali zaamukwata mu bitundu bye eby'emabega. Eddagala bwe baaliyiwa byaleetebwa eddene ku kitundu ekiri wakati w'ebitundu bye ebyekyama ng'omwana omuwala n'ebitundu eby'emabega. Bwe bwaddayo mu ddwaliro abasawo bamubuuza wakoze ki era omwana wamukoze ki.
nze kati bw'atyo maama wannyonnyola bwe bamuwa eddagala ne bamugamba ayongere okusiga omwana eddagala ng'agenda mu maaso ng'asiga mwana eddagala. Kati mu kusiga omwana eddagala lyayongeranga kusima busimi kiwundu. Ekiseera kyatuuka ng'omwana takyasobola kufulumira mu kitundu kye eky'emabega ng'abasawo balina kuddamu kumulongoosa bafulumye ekyenda wabweru w'olubuto. Era bwe bityo byagaana okukola omwana ne bamuteekako kasaaka ako ke baakozesanga okusumulula ne baggyamu ebicaafu ne babiyiwa ne bakoozaamu ne bamuteekako akalala oba ne balinda kali ne kakala ne bamala ne bakazzaako. Ebyo byonna baabigezaako naye era omwana yamala n'afa. Oluvannyuma lwa sisita wange okufa munange twamooninga, obulumi bwali bungi, nange nali nfiiriddwa omwana wa maama wange omu yekka bw'ati gwe nali nnina nga tugatta maama ne taata era nasigala bwa namunigina. Ekintu ekyo maama kyagaana omuvaako bwongo ndowooza n'afunamu n'engeri ya psychotic breakdown n'ayisibwa bubi nnyo. Kati ate ky'oba teweerabira nti omwana emyezi 6 gye yali amaze nga mulwadde okukola kwali kukendedde ewaka abasinga ng'embeera yonna ebirowoozo biri kujjanjaba mwana ate obulwadde engeri gye bwali bw'amaanyi nti walimu okulongoosa enfunda eziwera. Omwana ssente zaagenda nnyingi, kiseera kyatuuka akawunti zonna ze balina ne ziggwako ssente ne basigala nga tebalina wadde nga balina kwerayingira ku nze ne brother wange oli gwe nkugambye. Kati ate brother wange oli y'engeri gye baali batagatta taata omulwadde naye nga tebagatta taata teyakiwanga nnyo obudde okusinga nze nassaamu amaanyi. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Embeera yatabuka nnyo nti natuuka n'ekiseera nga ne wemba nsigadza nnusu 1,000 nga lwetaagisa okuboolezebwa obw'okutwala mu ddwaliro nalukwatanga ne ndutwalayo. Kati sawa yatuuka maama nankomplainingirako n'angamba munange muganda wo nga tafaayo yali badde naye atuyambako nawe n'akuyambako n'olema kalubirizibwanga. Era obusungu bwankwata ne nkwata essimu ne nkubira brother wange oyo omukulu ne mugamba naye kaakati ggwe ogaanye okuyamba olinze sisita waffe afe olyoke ojje ng'okaaba nga bwe weetondera maama bw'olaba kinaakola sense. Brother wange nno yali ansinga emyaka 4 miramba naye mu kikula kye ye yagambanga nti baganda be bamanyi be babaana be bamuzaala nabo mu taata omu abaana batali ba taata we taatwalanga baganda be. Kyannumanga naye ng'ate sina kyakkola era nga bwe nkugambye nti bwe namukubira essimu ne mugamba nti ojja kujja ng'okaba wano nga sisita wange afudde era kye kyatuukawo. Sisita wange bwe yafa era yajja akaaba ne mugamba nkubuli omanyi tonneesembereza mbeera wala kuba nalina n'obusungu bwange twagezako ffenna okulwana kale newankubadde oba yali badde nga tagenda kulamawo naye yalirazeeko naye omutima nti afaayo naye teyafiirayo ddala. Lwaki nga banye naawe akatundu ako ke njogeddeko naawe nti mu bunafu bwange n'obutono bwange kyonna kye nayinanga nagezaako okulabanga nga nwana okulaba nga famire yaffe tukwasaganyiza wamu mu kujjanjaba obulamu bw'omwana oyo. Naye ku byonna bye nakola nze gwolaba maama yankubiranga essimu n'akugamba yangu waweereza ssente bw'olwawo ne batamuteekako omusaayi kati n'afa agenda kufa essaawa yonna n'olwana n'okwata ssente nozimuweereza n'owabanga osigadde tolina naye ng'osigadde omutima musanyufu nti wakiri ogezezaako maama teyasiima n'olwaliro tasiimanga. Nze maama wange ebyo byonna ebyaliwo namubeererawo n'ayita mu kufiirwa omwana we n'ayita mu mbeera y'obwavu obw'amaanyi ennyo nga ndi naye mama wange teyansiima okutuuka okubeera nga mpeereza message mu inbox yange nampemula ebigambo ebikulu ebitasobola kugambibwa mwana wo ate nga mukulu nga ku myaka gye nina emyaka 29. Mama wange teyali badde nga ngamba ebintu ebifaanana bwe bityo. Kale bwe kuba kwali badde kunkolimira yali nkolimidde naye ate okumpemula kyansuseko Lady Maria. Ekibirako mama okunteekako obukyayi bw'amaanyi bwe butyo lwa nsonga okufa kwa sisita wange bwe kwabeerawo tebaddamu kubeera mu mbeera y'emu ne taata wange. Embeera yagenda eyonooneka mpola mpola paka bwe bali essaawa eno ng'ate ne taata mbu famire ye yakola okunoonyereza n'ekizuula nti nno omwana we teyafa yekka. Omwana we waliwo ebyamukolebwa ebyamuviirako okufa ng'ebyamukolebwa ebyamuviirako okufa nti olumbe terwali luzungu lwali luganda byava ku maama wa maama. Sijja kugamba nti oba ensonga yava ku kino oba kino nange ndi mwana bwana nawulira byayogerwa sina kye mmanyi naye nga kigambibwa nti jjajja omukyala azaala maama ye yaloga omwana oyo. Mu ntalo ezize zibeera mu famire baatuuka ekiseera taata ne maama nga bayomba buli kaseera
ekyaviirako taata okufuna omukazi omulala gye yazaala oli omwana omuto gwe nagambeko mu ntandikwa w'emyaka 4 entalo zeeyongera okubeera ewaka naye nagamba nga taata byonna bikola oba maama ayomba oba okola ki oba okola bwenziwo naye tokwatanga ku maama wange omukuba ekisooka maama wange alina trauma y'okufiirwa omwana we ate ekyokubiri alina ne pressure singa oli mukuba n'omutuusaako obulabe nze oli nnyinnyonnyola otya era singa oli mukuba n'omutuusaako obulabe nze oli nnyinnyonnyola otya era ensi oligigamba otya nti ki kyatuukawo Lady Maria tesijja kulimba maama wange mukyala tabwekebera wa kavuyo nnyo ate era wa ffujjo nga bw'okiwulira maama wange ye muntu gw'omanyi bano abakyala be bagamba ababenji ab'entalo ennyingi ezitaggwa naye natuuka ekiseera ne ngamba taata ne wekibanda ki mulabe bulabe ne ntuuka ekiseera ne mbeegayirira nga ndaba batuuse ku mbeera ate etandise n'okutiisa ne mbagamba bannange bwe muba tekisoboka nga mulaba bigaanye mutunde buli kyabugagga kye mulina mumale okitunda mukigabane ssente buli omu anoonye gy'alaga kubanga nze njagala obalaba nga muli balamu njagala nsigale nga nzijja buli omu gy'ali ne mukyalira ne mulabako okusinga olunaku olunakeera ku makya ng'omu ku mmwe yajje munne mu bulamu bw'ensi eno kubanga ate maama ekyokufuna omukazi omulala kyamutabula nnyo omutwe natuuka ekiseera ne mbagamba bannange nze omwana eyali adda ajja gye muli munkonsoolinge mwe mujja gye ndi ate nze mbakonsoolinge olw'ebizibu byammwe kakati saawa eno nina omwana wange namuleeta ntya gye muli nga muli mu buvuyo buno obutaggwa kati olunaku lumu nasalawo tutuuze olukiiko ku nsonga eyo nga maama ne taata bakutte wansi ne waggulu nenjogera ne maama n'angamba jangu nze oba ojja jangu tutuule tutunde wane wantu nze nkooye njagala genda ntandika obulamu bwange kyokka bwe natuuka mu kyalo maama yanneefuulira n'angamba nze negase ne taata wange njagala tutunde ettaka tumukasuke tumusuulewo tumuleke nga talina kyalina ne mugamba maama nedda olimba ne mugamba maama ekituufu kiri nti njagala okulaba enkya ndeko wenzija nkusange ndeeteka sukaali nange nti maama wange waali wano naye mulamu ataali bulungi yeeyagala ne taata omuleke oba yasalawo kuwasa bakazi be awase bakazi be naye sisobola kukuvaamu era taata tasobola kutunda ne mukkiriza akusente ezo azikulyeko wadde aleme kuwa haafu yaazo alina okuwa ekitundu ekigwanidde ng'otwalako 5 naye n'atwala 5 maama teyawulira maama yasigala ayomba kati kyoba teweerabira nti taata wange ku mutima alinako kiri ekigamba nti maama wa maama ye yamuttira omwana ekyo nakyo kyasigala kikyamuluma olunaku lumu nakalira maama ne mugamba maama gwasinza okuleeta akavuyo mbwano gwakasinza okukaleeta olw'ensonga nawe tuteesaaki maama tokkiriza maama gw'osinga okukola keyosi wano embeera yonna ne bweba ng'eteese okukola ekisoboka kyonna okulanga buli kimu okitabangula maama yatabuka maama yagamba muvumi maama yagamba mugamba ebigambo ebisito naye nga amazima amatuufu maama saamuvuma ko maama namugamba amazima ne mugamba maama lekeraawo okukola obuvuyo twasigala abantu basatu fekka twalibadde tusobola okubeerawo mu mirembe naye era maama yasigala mpaayiriza nti nze namukolako olutalo era namuyombesa ne muvuma ekitaali kituufu ekiseera kyatuuka maama n'atandika okugamba mbu yayogeddeko ne taata we taata we yali yayawukana ne maama wa maama era nga yali atuyita tugende mu kyalo muno tutuule mu miitingi kwezi ensonga ezaali zitutawaanya ne mugamba maama bwe tuba tetusobola ffe abasatu kutereeza nsonga zaffe muntu ki omulala agenda ozeegattamu ne mugamba sijja kusobola kugenda ate nekirala ne ku mulimu wange wenkolera si nze nsobola okuvaawo obuvi bwentyo ne nga nti ngenze ennaku 2 ngenda zimala nga siriiwo omulimu nja ssanga baagututte banaye maama yayogera maama yayomba maama kyataŋŋamba maama yanvuma maama yampemula n'atuuka n'okumpereza WhatsApp messages n'angamba si yanzaala era yali tasobola kuzaala kyana kyefaananyirizaako nga nze ngende nnoonye mmange omulala oba nfune maama omulala oli kitange gwe yazaalamu omwana anzaale ebigambo byali bingi naye sisobola kuyisa mu kamwa wano tedimabera kati kakyanga tubeera naye embeera eriwo maze weeks 2 nga maama simuwuliza simanyi mbeera gy'alimu nkole ntya omukyalo ono mwesaleko oba bannange okusinziira ku mmwe abawuliriza ninawo ensobi awo gye nakolawo nayogera bubi maama namugamba bubi naalisirise busirisi nze abawuliriza abo bampe ku magezi bwe mubamu abayita mu mbeera efaanagana nga neyange mmwe mukola mutya okumalako n'ekyo ekyokubeera nga bazadde bammwe tebakwatagana kubanga ate maama yatuuka ekiseera nga ye kyayagala nteeka empalana ku taata kyenalaba nga tekyalina makulu era kyali tekirina kye kigenda kuyamba kubanga bombi at the end of the day bazadde bange Lady Maria nkole ntya bw'oba era gwoyinza kumpa magezi kinkole ntya bw'atyo nno omwana atwe bw'asobeddwa nga yeebuuza ayinza kukola atya ku mbeera eneriwo wakati we ne maama we amwesonyiwe atandika obulamu abeere nga obulamu tebulimu maama oba asigale ng'alemezaaku mwebale nnyo mwabakyekuumidde ku mukutu mbagala nnyo n'okusinga bwe mukirowooza subscribe like comment and share tutambuze channel tukuze channel ne stories zino zituuke ku bantu abalala bali eyo abayita mu mbeera
yemu efanaganako nga n'omwana mulenzi ono gy'ayitamu. Mweyongere okwekuumira wano ate tuyige nga bwe tuseka, nga bwe tukaaba ate nga bwe tunyumirwa. Mbagala nnyo nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mwezi. Sina kye mbogerako, mbagala nnyo. Norekyo downloadinga right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye.